lina kubanga abantu batuze nga bali mu Kayiira y'okutaano ey'omukaaga be basobodde okulokokawo ababadde mu Kayiira namba 1 namba 2 namba 3 abamataba amazzi ne gabayitamu ne bafa. Ebifaananyi eby'abantu n'engeri gye babadde bali mu mbeera ez'okufa abamu nga tebannabakumirwa mazzi gano engeri gye babadde n'obusimu obw'obutooki nga bakwata tooki eziri ku ssimu zaabwe nga bawuubawuuba balage nti banange weetuli twetaaga obuyambi nekiba nti rescue services eggwanga Lybia mu myaka kumpi 10 egimaze okuyitawo bukya President Muhammad yali mukulembeze w'eggwanga eryo teyayagalanga kumuyitanga president yayitanga leader Muhammad al-Qaddafi okuttibwa oba okugibwa ku bukulembeze deno oluvannyuma okuttibwa systems ez'eggwanga eza gavumenti zonna ne zitaaguukataaguuka. Kakati embeera eno bw'ejja n'esanga nti ate ne gavumenti yennyini terina busobozi bumala terina capacity ebintu bino ate bitera nnyo okubeerera mu byalo tosera bisanga bwe bijja mu bibuga kijja kusanga nti kibuga kikulu kyekyakubiddwa bitera okubaawo mu bitundu ebimu n'ebimu naye ebitundu egisinga ogenda okusanga bwalo yalo bwe bwakoseddwa era bw'olaba nga mu Morocco ebitundu ebisemberedde ensozi empanvu eza Atlas Mountains zezakosebwa yes Atlas Mountains simu yasinga okuba nti ayita n'akankanya bitundu bya byalo yaloko ng'ogeraageranyiriza n'ebibuga kati kino kikomplicatinga rescue efforts ebikolwa ebyokugenda okugezaako okutaasa abantu kubanga distance nabadde ndaba mu Morocco ng'olaba n'ennyonyi tesobola kugwayo bagambye nti batutte emmere era bwe banaatwala obuyambi ennyonyi erina kuyimirira mu bbanga ate zitera kubeera nnyonyi z'amagye basumulule olubuto lw'ennyonyi ekasuke bukasusi mmere weegudde abasobola okugenda okufuna obuyambi basobola okuba nti babutwalayo helicopters nazirabe nga zirina awantu wezilandinga mu nsozi ne weewuunya nga tewali possibility yakulandinga nejjawuzi neeba nga eryeti ne batikkula ebintu babitikkudde kati buli embeera bwe ziba nti zigudde mu bitundu ebitali byangu byakutuukibwako kifuula embeera z'obuyambi zonna okukaluba ezabadde zisobola okuba nti zituuka ku bantu wane Uganda ebyo nabyo situli bapya mu byo kubanga bw'olaba ng'ebuduuda okubumbuluka kw'ettaka tuba tubimanyi kubanga bitubeerako buli kadde era bikyajja ne bitugwako kiyifuyifu n'osanga enneeteekateeka ekyali nzibu lwaki olwa terrain abantu bano abalemera mu nsozi ne baba nti batandika babeera mu nsozi mu bitundu eby'ensozi kifuula kizibu rescue efforts osobola okugendayo kati waba nga ne gavumenti yennyini mu system teriiwo emala then that even made it worse mu case eya Lybia naddala ng'amataba gano gazze ku Musisi kubanga ndi mu kwogera ku mboozi zino 2 kubanga ziina akakwate yes ate zigudde mu kiseera kyekimu ku mawanga agasobola okuyita ag'omuliraano nti wakati wa Lybia ne Morocco mulimu Algeria wakati awo so n'olaba nti ebikolwa eby'obuyambi byogezaako okutuuka ku abantu abakoseddwa abantu okusobola okutuukisibwa mu malwaliro waliwo abantu abafudde ndeme kwogera nga atali musiraamu ga nti bafudde ng'obudde bwabwe tebunnatuuka naye nga bafudde olw'okubulwa access ey'amangu ey'obuyambi bwali badde bwetaagisa. So tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abayambe asobole okuba nti abajja mu mbeera endowooza mu bufunze ennyo kyensobola okusobola okuba nti njogera ku nga tetunaba kuva mu Lybia awo because Lybia Kanuma Malegadefi emyaka gigenda kwerera ddala giri emyaka gigenda kwera 13 bukyanga Kanuma Malegadefi ava mu buyinza Kanuma Malegadefi Lybia batugambanga nti gaali matabuta Lybia kati yeyongedde okulanga etaaguuka tewannavaayo nteekateekayo neeraga nti oba Lybia egenda kutereera Lybia ogirawa mu myaka 5 ejijja mu maaso kizibu kubanga kisinziira kizibu kyakulaba era nekino kigatira ko ddala Saif al-Islam Gaddafi yali alaze interest nti agenda kujja era ABCD ali luddawa complications eziriwo kakati ze warring factions eziri mu ggwanga eryo despite mwaka kwa 2018-19 okutuuka ku nzikirizaganya ezabadde zireeseewo essuubi nti for the first time bagenda kuba nti bateekawo gavumenti eyawamu ndowooza gavumenti yagendawo mu 2020 omwaka gumu gwokka actually myezi bwezi entabwe neegwawo era ne baddamu ne baawukana ab'omu west ne basigala nga baamu west ab'omu east ne basigala nga baamu east obutabaawo gavumenti nywevu okubulwawo omuntu ow'eryanya asobola okuba nti yabadde asobola okuyingirawo interest z'amawanga ag'ebweru kubanga kati waliwo ensonga evudde etandikidde walala naye kati neeba nti erina kyeyeekuusa ku Lybia erina kyeyeekuusa ku Ukraine erina kyeyeekuusa ku kati olutalo oluggusewo wakati wa Turkey ne Bufaransa oba Turkiya ne Bufaransa bali mu mbiranyi nnene ng'era nazo zirina kezeekuusa ate ku lutalo ku mbeera eziri mu Lybia at this moment in time era actually n'ekirala amawanga gonna Burkina Faso, Mali, Niger
Burkina Faso, Mali, Guinea Conakry zamazo zasaininga endagaano ne Turkey ng'ate mawanga gaali gafugibwa Bufaransa. Endagaano zino zaleesewo embiranye ennene kubanga nekirabika nga wazzeemu ejjoogo eppya erirabika ab'amaanyi agali mu mawanga gano nga balaga forces endala empya ze bafunye eziva colonial powers ezibaddewo. So impact eno teyambye nti for example mu lutalo olwali mu General Haftar, Turkey yajja nga yeewagira General Haftar. Amawanga ag'ebugwanjuba ne gasalawo amaanyi ne gateeka ku gavumenti yali e Tripoli. Kakati kino nekiba ntino kya already kitandise okwawulawo kireetawo rift ng'ate NATO mu Bufaransa ne Turkey already bamemba ba NATO abanene. In fact operations zonna ezakolanga mu Afghanistan, ezikola mu Iraq, even partially ezigenda mu Ukraine ziri based mu Turkey. Enyonyi za NATO wezi refuelingira wezifunira amafuta wezifunira service wamangu Turkey ebadde based throughout. Kakati okuba nti nezimu ku nnyonyi ezo ate zijja kuba nnyonyi za Bufaransa kubanga it's a NATO force already kiteekawo akantu ak'embiranye, akantu akalinga akabadde ng'akootulo. Kati okuba nti tewannaba kubaawo gavumenti nywevu ekikyafudde embeera okuba enzibu kubanga kati ebiwayi bingi ate biri mu kusavinga interest ez'amawanga ag'enjawulo. Italy ye yafuga Lybia ekyalina omukono munene. Embiranye eri wakati wa Lybia wakati wa Bufaransa ne Italy nayo nene. Nga Italy evuma Bufaransa, Bufaransa evuma Italy. It is unbelievable over Lybia. Kubanga mugendo obulombaganyo bwakolwa ogendo okujjako Muammar Gaddafi, Colonel Muammar Gaddafi bwakolebwanga buli mu Bungereza David Cameron, Barack Obama wa USA ne François Sarkozy wa Bufaransa. Italy edde bali ng'ate yali colonial power. Kati bitandise okujjamu okwesasuza lwojjotya n'oganti ogenza okuteeka influence mu ggwanga eryange oba ziri nali nfuga. Kakati nawe muzzemu okwesasuza nti naawe gy'obadde oyita nti wo kati tujja. Turkey eyingirawo ng'eganze siina we nali nfuze mu bino ebitundu. Naye ng'ojja kujjukira nti Ottoman Empire yafugako Al-Fatimiyya, Dawlatul Fatimiyya oba Fatimid dynasty yafuga mu Misiri, yafuga ne bajja wano Morocco eyayibadde Maghrib eyitibwa Al-Maghrib, yeyo eri yeriko Misiri, yeriko Tunisia, yeriko Algeria, yeriko Morocco. Eyo na Ottoman Empire yatuukawo mu biseera byali ekyase ennyo. Kati memories are there. So implications nez'amawanga kati okuba tulina okusavinga interest z'amawanga gano ag'ebweru complicating embeera eri abannalibya okusobola okwessaawamu. Bannalibya ate kati nabo ne batandika okuba nti bakutukamu ng'oggyeko ebiwayi ebisinzidde ku by'amagye waliwo ebyobufuzi ebirimu ebika tribal allegiances. Abantu bangi kati batandika dda okuddayo mu bika byabwe. Abembogo ab'envubu ngamba envubu ze Lybia nabo balina we balaba ebintu batandise okuddayo mu bukuukulu. Waliyo abaddugavu ababeera mu Lybia kubanga Lybia is Africa naye bawarabu abasinga. Mulimu ebika ebiddugavu ebyaboolebwa n'ebisosole by'emyaka mingi nnyo nti mu Lybia wali tosobola kufaananya ebyo kubifuna. Bw'okkirira eno mu maserengeta mu bitundu ga Sabha ojja n'osangayo kabira ez'abaddugavu ddala nga ba Lybia aslan naye nga baddugavu. Kati abo basuulibwa emabega myaka mingi nnyo egy'obufuzi bwa Gaddafi ne baba nti baalekebwa ne baba nga abatalabika mu limelight. These people kati nabo bali mu kuvaayo batandise okuteekawo forces ezigaa nti naffe we have to be represented. Kati level ya awakening eno okusobola okujja okusinkanya conflicts zino oba entegeragana oba n'obwetaavu buli wakati w'ebiwayi bino ebyenjawulo. Teekako ne interest z'amawanga kati ezitandise okulaba nti Africa tuli mu kuddayo almost mu mwaka gwa 1889 ogwa Berlin Conference eyajja okukola kye bayita partition for and scramble for Africa. Africa ezzeemu okulwanirwa kati tuzzeemu okufuuka omugaati saawa yonna batulya. Naye ng'ate bajja otulya kati ku luno tuli bazuukufu bazibu. Nena tuwajja kubulamu era eva nabali abazukufu baaliwo basobola okuresistinga naye twalinamu era abatutunda ab'embuto nnene wagira ne bamuwake bamuwadde n'aba nti bataddewo rift mu wakati w'amawanga gano. So bw'olaba kati China eri mu kulumba Africa wewali resources, Russia ejje mu Africa wewali resources, West America Bungereza Bufaransa nabo babadde mu Africa emyaka gino gyonna nga basomba. Kati wazzeewo abasombi abapya nabo abaagala okwegatta ku lusiniya bajje tulye.
etabu weri olusinia lwenyini awamu lutandise ogenda galufundafunda naye n'olusinia kati walimu ab'ekiwago nti naffe abaddugavu ku lusinia tutuula twaga tutule buli omu omukono asindikeyo gugwe endowooza y'amawuledi yabanga okutuulako mawuledi olusinia lwagenda okutuuka wansi nga tikukyali kifi kya nnyama kiri ku lusinia bakirimaanyi bataddewo bode n'abaka ekifi we are sort of saying tulina okuddamu tuddemu turevitalizinge tulinegotiatinge enteeseganya tulidde tutya olusinia lumanya kumala kutuuka wansi nokulaba nti ebifi bisaasanye buli muntu afunyewo ekifi biri bimeka byo then tuliye ekati abo babize bitano nga tuli 10 balina biyuzaamu era pieces 5 ziveemu tulabike nti buli muntu afunako okulwanira kuli kuleme kuba nti kubaawo. So realities ezo ziri mu kuleetawo a very big picture nti tokyasobola kutunuulira ggwanga limu pase Africa tuzzeemu tufuuse paso. Africa is a country nti oli ajja nga atunulira kati nga babaatunulira policies ze bakola zonna zigenda kujja nga zitunuulidde pressure kati kyojja okusanga nti eggwanga oga nti ligenda kigenda mu bwannamunigina kigenda kubeera kizibu nnyo. Hajj Kasim Kayiira okonye ku Africa njagala Africa ndowooza tugimalirire ddala omulundi gumu waliwo okuwambibwa kwa gavumenti okubadde kuyitiridde wano kusemazengo wa Africa tunulira kuva gwanga lya 2017 ewa Zimbabwe jangu Sudan jangu Abdelaziz Bouteflika Algeria then kati Mali Niger okuwamba kuno kwongedde okuleka nti kuze tugambe nti kiki kiri mu Africa naddala bakulembeza badde baludde mu buyinza. Mulimu ensonga ezibeerako si nsonga siemu dynamics ezimu mu mawanga agamu nazo zanjawulo okuva ku ggwanga limu okudda ku ggwanga eddala weya woyinza okusanga nti abantu beekarakasiza lwanjala mu Uganda wano twebaze nnyo Mungu alhamdulillah oyinza okuba nti olina kyolimu oyinza okuba nti olina embeera gy'olimu ey'obugubi naye omuntu agenda naga nti ndi bubi naye agenda okunyumiza ndi bubi ng'ali ku munwe gw'akasooli alina bwakongola akunyumiza bwagamba tuli bubi ffe boolaba ng'ali ku munwe gw'akasooli omufumbe akonjobulako mpolampola omulamba nno waliwo gaa nti oba kipande Kenya okusanga omuntu asobola okugula omunwe gw'akasooli oguwedde wallahi aba mugagga nti omuntu omulamba nti oguze omuntu omulamba kino kankitegera olwaleero kiki ekireetera Kenya okubanga kasooli ali mu beeyi tebalima amala mu byalo kugamba kumala kwetamalangako ku mbeera ezibaddewo era kyovula nti amawanga Uganda basigala bakyatwetaaga baagala tebaagala Tanzania bagyetaaga baagala tebaagala kubanga kasooli alina okugenda n'ayingira mu ggwanga eryo ensuubuzibwa gyasuubuzibwamu ne policies zikwatibwa mbali ndesi just as a side effect nkulage nti mu Uganda wano Allah alina ekyamagero kyatuwa nti ekyobugagga ekiri wano wallahi omuntu abonaabona neyeetoolola nusu 5 tobulwa bwoyitayitako ku mukadde wa kibbo wali n'obaako either June lyolonda oba omumonde ne gukutuga n'onywa tampeko y'amazzi n'okeesa it's different olina awantu w'otuuka Kenya namubeeramu emyaka 7 so I can speak with authority ng'omuntu nga talina kyakola naye nga ddala tayina waliwo okuba nti toyina naye nga n'essuubi tewakola ki tewali kidda mu ku answering a question gy'obuuzizza ey'okuba nti ku lukalu lwa Africa resistance oba okuwamba gavumenti okutandisa okuba nti kujja si bwe mulundi ogusoose immediately after independence myaka egy'enkaaga n'okuyingira egy'ensanvu coup d'etat zaabeera nnyingi ku lukalu lwa Africa lwaki nti wajja n'ofuna bannabyabufuzi there was this entire political awakening abantu bagenze batandise okugenda mu struggle Kenya ofunye mau wano Uganda tutuuse tuyingidde mu national congress Uganda national congress ezaba Ignatius Musaazi batandise okumobilizinga abantu baresistinge obufuzi tuyingidde mu kibayita wind of change oba omuyaga ogw'enkyukakyuka ogwawaliriza amawanga agaali abafuzi b'amatwale Bufaransa Bungereza Portugal Spain okutandika okuta amawanga ge bali bamaze nga batuulidde emyaka mingi force eyo emala okuvaawo kati inspiration yali emaze okujja tulina abakulembeze abalina ebirowoozo ebyamaanyi bagamba Africa erina okubaako bwebadde basse kufuluma bano baafuluma ne bagamba nti batuwadde flag independence ne tuwanika amabendera naye ng'omutima gwabwe kyebanaba kuba bamativu bakyalina okuba nga economy ze baacreatinga ziri outward looking n'osanga omuntu alima emmwanyi naye nga tonywa kaawa kati ogenda okulaba ng'oli bwazikuzirira naga atajja kulya mmwanyi tajja kugula mmwanyizo nga tolina bw'ogenda zigaaya kakati waliwo tolina katale kaazo tolina gy'ozitwala it became very very difficult nga kati amawanga tegalina be gayinza kukopinga genda ganti singa bakuzirira amajaani oli Fort Portal oli Bushenyi area
igara baganye nti bakuziridde amajani nti ogenda kubaako kyogakozesa capacity ya domestic consumption ku bintu bibali bataddeko okulima nga situgiina ogende Zimbabwe taaba onaagaya yenkana kinga ne muli w'obugoro ekigundi kyovumbise mu ttama ogenda kimazaamu essaawa 4 consumption ejja kuba ekyali wansi nnyo. So economies zaffe ne kiba nti abasajja bagenda okujja bwe bajja ne batuterawo ebyenfuna creatinga economies nga ziri outward looking nga tulina kuba nti tubafukamirira mu budde bwonna kubanga bye tulima bye beetaaga naye ate ffe situbyetaaga. So kati economies wano mu myaka gino 30, 40, 50 ge tumaze mu kwefuga ekyali badde kiriwo mu mawanga gano kwali badde kuddayo ku mmeeza ne tulaba are we able kola consumption y'ebintu bye tuyita tugenda kuba tubikolamu. Wano mu Uganda walimu ekyomukisa akatono ne bagamba nti baayete emmwanyi ne bagirimisa abantu kibooko mwaberanga mwakalembekereza akagaa nti wekiba nti omuntu agenda kukubibwa kibooko okusobola okulima emmwanyi era emmwanyi ezimu ne bazituma kibooko ne bagamba nti okusobola okwagazisa omuntu ono okulima emmwanyi leka tuteekewo alime emmwanyi ng'amixinze n'ebitooke mu lusuku. Yes. Era ojja kusanga nti mu Buganda okulanga ekituwalinawo kikiro ky'emmwanyi walinawo kitooke. Mu mawanga nga Brazil agagenda ku production ya high production tojja kusanga yekyo kubanga bo bakwata emmwanyi ne bagijjuza era mu katale kati bayingira nga market leaders. Kakati wano kiba nti kikati bw'ogamba nti ogenda kukyusa economy eno ogikyusizza otya eteekewo embeera ega nti ogenda creatinga ogenda kuteekawo ekintu nga bannayuganda tuli miliyoni 44 ngira 46 miliyoni 44 bw'ogenda ogamba nti tugenze ku consumption kintu kye tuyinza okukonsuminga obulungi. Ettooke lisenguse livudde mu Buganda ettaka likaddiye lisengukidde enkole ankole ina capacity egendo ganti enasobola okutufiidinga ffenna bwe beekyasobola perfectly fine tunoonye alternative meal singa season ej'amatooke ne gafa tunaaba tulinawo backup kyetusobola okuba endala asobola okutusupplyinga amatooke creating a domestic capacity ya consumption oteekewo obusobozi bw'abantu nti mu ggwanga mwennyini bye tulima bisobola okuba nti biriibwa nebiba nti bisooka ne bikusa abaawano nga tebinaba kufuluma bweru. That way obeera n'obusobozi obugaa nti ngenze kulimitinga kasooli temumututte Kenya kasooli Tanzania temumututte tujja kumweriira. Otaddewo capacity esobola okugaa nti nsobola okutereka kasooli ono neesibira ku paniki entereka yaffe embi nsobodde okufuna engeri n'asobola okusevinga aflatoxins okuyingira oba obuwuka obwo okuyingira mu mmere eno okuba nti eyonooneka mangu. Nsobola okulima kasooli kati ne mutereka mpaka omwaka ogujja nga sirina bwerayikivu nti bwe namuterese anaafuna obuwumbu. Kakati these are the questions many governments zetulemeddwa okuba nti zikola mu myaka 40-50 kati abantu batandika okuzuukuka buli ababadde babuuza ebibuuzo bino nga bakuba mu komera buli ababuuza ebibuuzo kati these are questions eziri big and just nkireetedde ku gundi story ya Uganda naye nga nkulaga nti it's bigger kitandika okuba nga kigazibwa buli ggwanga lyogendamu n'osangawo dynamics zaayo. Kakati because of those dynamics amawanga gatuuse under pressure abantu bagamba mwatusubiza emyaka 4 otugambye olesewo program ey'enkulaakulana otuwubye emyaka 15 myaka 20 tetunaba kubaako na nkulaakulana gye tulabye. How do we do this? Pressure ejja bannamagye bamaze okukwata emmundu mu ngalo popularity ejja abantu gye bawukaayana gye bayombera eno bannabyabufuzi bakyatagala nekyekyokukola ab'emmundu baziina ate bakyali bavubuka bonna basomye nti systems ze bali mu kugiramu kubanga ensome y'amagye aga independence ndala nnyo ku nsome y'akakati. Munnamagye tiyagenda kusoma abere professional ngono munnamagye w'akakati ajja okufuluma nga doctor ajja okufuluma nga veterinarian ajja okufuluma nga agriculture officer. Ati ofunye abaana bamaze okumaliriza degrees sometimes ekintu yali akyagala mu mutima sometimes omulimu ogubuze ng'alaba professional yajja agenda mu magye mu agenda okwekulaakulanyiza aze nga he is an agriculture officer at the same time munnamagye. With the pressures eziri mu communities abaana nga bayingira enguudo endulu esooka na bano beekalakaasa mu luguudo the next thing is bannamagye nga bawerekera bagenda okujja nga bajjidde mu mizira munnabyabufuzi nga bamusibira mu kisenge ye Sudan 2017 ye Zimbabwe 2019 ye 2021 2023 ye tuyingidde mu Burkina Faso Mali Guinea Conakry ne latest one Niger. Mbadde nsaba nkumbuzemu katono wano nabadde ndaba Mali Burkina Faso nga baleka nti bagobye enteekateeka ya Bufalansa noga nti Bufalansa mutufugidde ebbanga ddene ebyo bye mwatusibako ebyo tubitadde ebbali bagenda kuyimirirawo batya kanzije
amawulire agakagwawo mu mawulire gaffe leero MTN erongosezza mu daily voice bando zaayo kati osobola okukuba ku mikutu gyonna ku muwendo gwe gumu kati osobola okwogera ne Goleti Kasobe Amos Mbalala Obi Eggulu ne Isima Ejjinja ku bando y'emu ababaddewo bagamba nti kino tebakirabangako nyigabonyeze star emu star 2 oba kozesa my MTN app okuteekako MTN daily voice bundles sigala ku mukutu osobola okufuna amawulire amanyuvu okuva mu MTN kubanga nga tuli wamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Muslim Federation basaba kuludde tulya dawa enjiri makeke kusande nga kubera musanvu ogw'omwenda enakivuba bulo ku kisaawe enabaddawa yenyini anti mulimu okuvuganya abasiraamu abapya n'abakadde mu kusoma Kurani abakugu banasomesa okwekulaakulanya n'engeri y'okwewola ssente mu Islamic banking bamasheke abakukutivu nabo bajja omuli Dr. Adam Sanjara nu Uthman Sheikh Mukisa n'abalala bangi nnyo bakubaayo olwo Sheikh Ibrahim okuva e Kenya balepuka n'omusumba Serwanda mu njiri ne kajojijoji w'ebibuuzo ate ng'abalala mwomuli Twaha Segujja Hamza Musa Sheikh Warugembe Sheikh Sematimba Hassan Research nabo bali bulindaala saa 3 z'okumakya paka kiro baimamu ne bamiira Honorable Hajj Misa Kabanda Minister wa Kampala ate nga bategekeddeyo ka surprise ku Sande nga 17 ogw'omwenda nakivuba bulu ku kisaawe nga bitegekeddwa Muslim Federation. Mzee Kamadi ogenda tutabukako otandise nakuseka weka siiza butasanyuka ngenda kwewandiisa kati ogenda kwewandiisa era weesimbyewo ku bwaki gwe twotegedde nze siri kubya mu bya duniya nze nzirayo kola hijja kasi tannafuna abatuufu abakola kyenjagala be baliwaabo abatawakalo travels hijja and umra services mwanange bali balina enteekateeka etasangika walala kubanga bafaayo ku buli muntu n'ekikula kye kati ngafe abakuze batuyambako okukola emikolo ng'ate kisebeekaanya ate ng'ebyendya ebyensula obujjanjabi byonna birungi kati nno gwayagala okukola hijja oba umura genda ku ofiisi zaabwe ku Magoba shopping arcade okuliraana Masigiri Magoba opposite ne paaka enkadde oba kubira Dokita Kikambi ku ssimu eno 0772 oba eyamwali mu Mayambala 0701 ne Dokita Kuzayima ku 0758 oba eya Seeka Nassa 0759 58 35 19